biba bitabuseeko ojja kuba olinda sizoni eddako. Naye Real Madrid omulimu bagutuukiriza bulungi era n'ensamba gye basambyemu aba Bayern Munich ejjira ddala ekifaananyi ekya sizoni ennamba okuba nti nno tebagendedde bulungi naddala wansi w'omutendesi Thomas Tuchel era nga asigaze emipiira 2 gyokka amaliriza emirimu gye mu ttiimu ya Bayern Munich. Bajjukira baamugoba dda anoonya kumala obumazi mipiira egya season. Naye ku guno omulundi newankubadde tulina okukkiriza nti tetubeerayo eri abatendesi nga batendeka naddala ku training, wabula kye tulina okumanya nti omutendesi asoma omuzannyi mu line-up ng'amaze kufuna bujulizi obumala mu training nti oyo ajja okugyayo omulimu gw'ayagala akole. Kino nkijjeeyo olw'okuba simanyi nyinyonnyola mutendesi gye yabadde nayo okutasoma omuzannyi oyo Leon Goretzka akuba amakkati ga ttiimu eya Bayern Munich. Na bano be baleese balungi. Conrad Reimer abadde atera okuba nga ffenna tumulaba, waliwo n'omulenzi musaayi muto Alexander Pavlovich n'omulenzi ono wa myaka 20 gyokka ate nga yakakubayo obupiira buswaziswazi mu mujozi gwa ttiimu eno eya Bayern Munich. Kati oluusi ng'oggyeko okuba nti omutendesi ayinza okubaako kye yalabye mu training ekitaamatiza okuva ku Leon Goretzka n'asoma omulenzi ono, otunuulira obuzito bwa match n'otunuulira obuzito bwa opponent n'otunuulira obuzito bwa fixture. Ebintu ebyo bisatu bya njawulo. Match nnene nti semi-final, luzannya lwa kuddiŋŋana, win yokka yeekuyisaawo. Ekyokubiri ozannya Real Madrid, profile yaayo mu Champions League tugimanyi bulungi nti nnungi. Ekyokusatu fixture ekutadde ku bugenyi ng'ozanya opponent eyakuggyako draw ewuwo, omulumba kwawe oyagala kumuwangulirayo. Kati bw'ogatta ezo zonna facts n'oziyingiza mu nnonda ya line-up, waakiri kiba kirungi nnyo okwettanira abazanyi ababadde bakakase mu training, mu season, ate abakakase over a period of time nga bazanyira ttiimu eno. Kakati mu mbeera endala okugyayo Harry Kane baamugyayo mu ddakiika ey'e85 era Real Madrid n'eteeba ggoolo mu ddakiika ey'e88 n'ey'e90. Harry Kane okubeera mu kwe kubeera n'obwogi bubiri. Akoogi akasooka kwe kukuteebera ggoolo, ako kayinza okuba tekaavuddeyo bulungi, naye ate akoogi akookubiri ke k'okukuumirayo ba central defenders naddala Antonio Rudiger gwe twabadde tulabye ebbanga eriwerako nga babadde bagugulana. Ensamba ya Harry Kane teringa yabannamba 9 balala, naye era nga bomanyi bateekateeka abazanyi ba Bungereza naddala bannamba 9 babeerako ne avenue mwe bakolera emirimu gyabwe. Tebatera nnyo kwesuulubabba central axis ey'ekisaawe. Kati bwe kibanga omusambi bw'atyo nga ne bw'aba agezezzaako okweboolyamu oba okwemululamuko nadda gy'azze, omupiira gugenda okusala center era aba akomyewo mu central axis. Kati central axis eyabadde agimaninga, yabadde agipatrolinga ku lwa Real Madrid yabadde Antonio Rudiger. Kitegeeza nti nno emirimu oyongedde okugikakanyaliza Antonio Rudiger ne Nacho nga ba central defenders nti tebasobola kuvaawo kubanga bakimanyi Harry Kane waali ayinza obbakola ekintu. Nakati gwe bw'omugyamu ojja kuba owewudde embeera eyo, olwo n'omu ku bano ffenna tumanyi Antonio Rudiger atera okunyumirwa okugenda mu maaso, ate bw'agenda mu maaso atera okuteekawo embeera kugamba ekaluubiriza opponent. Kati ne kiba nti omugyeemu abadde abakuumirayo, kitegeeza bagenda kujja nti ne Nacho ne bwe yandibadde agambako Ferland Mendy nga namba 3 we oba namba 2 ono senior Dani Carvajal nti wayi togenda nnyo bayinza okutukwata essajja liri wano. Kati abo bonna oba basanyalaza nga kugamba
ngolinga agamba nti kakati mugende oba mulumbe nolwekyo ensonga ezimu ku ezo mu nnonda ya ttiimu ne oyinza n'okuteekako n'omutendesi bye yasazeewo okukozesa abazannyi bano ne substitutes nazo lwakuba nti ate ne Saginabuli yennyini yatandise yalazeemuko obwannakyemalira nako omupiira naddala mu first half awo gwe yabadde alina okusquaringa naye ate n'asalawo okwemalirira ate nga ne mu kwemalirira ate era ttiimu teyafunyeemu n'olwekyo akabi tekabulwa mutyabi nabana aba Bayern Munich okubakuba omupiira era walabye nga kumpi basemberedde obanga bayimiridde ddala mu kkubo ery'okukubwa kaakati Real Madrid ekolere ki mpozi twalabye no ku mulenzi ono Oseru tubadde tumulaba okumalira ddala ebbanga actually sina musambi wa Real Madrid wabula musambi wa Espanyol bamweyazika bweyazisi naye omupiira gwazze nga akuba wadde Madrid eno yaliyokko eri nga atandika kuba yasookera mu academy ya Celta Vigo n'agendako mu ttiimu ento eya Real Madrid 2011 ne bimwokya ne bamupromotinga ne bamutwala mu ttiimu enkulu yasambayo emipiira 6 gyokka ne bimwokya ne bamuzayo mu ttiimu ento 2012 awo bagenda okulaba mulenzi akaliba tekavaayo n'avaayo n'agenda mu TF Hoffenheim yeetolodde mu Eintracht Frankfurt eri mu Germany akubiddeko mu Hannover 96 ng'ali mukubira mu butiimu obwo butonotono bwe yaveeyo Stoke City n'emugulawo 2016 n'addayo ewaabwe Spain mu Deportivo La Coruña gundi nejja n'emugjayo Newcastle n'abakubira season nga 2 n'addayo mu Deportivo Alaves ewaabwe Spain kaakati omwaka ogwo oguwedde n'afuuka omusambi wa Espanyol naye kasooka ng'akuba mupiira ndowooza zino eddakiika 5 ze yayingidde mu ttiimu ya Real Madrid ze zikyasinza okubeera enzito mu byafaayo bye ng'omusambi kubanga mwe yagidde n'akuba goolo ey'ekyenkanyi n'akuba ne goolo ey'obuwanguzi kubanga ono gundi omulenzi Alphonso Davies mu Canada yabadde yateebyedde okutunuza ttiimu ya Real Madrid ebikalu naye omulenzi bwe yazze mu ddakiika 88 ne mu y'ekyendaawo nga bongeddemu eddakiika emu yayingidde mu kifo kya Valverde so ezo eddakiika ezikyasinza okubeera productive ze yali akubye mu muzannyo gw'omupiira newankubadde nga agukubye emyaka kakati egisukka mu 10 n'olwekyo ne kiba nga kitegeeza nti nno kati finals tukimanyi nti ttiimu eya Real Madrid erina kuzannya ttiimu eya Borussia Dortmund okuva mu Germany. Olwaliro tugenda kulaba empaka eza UEFA Europa League nga tukimanyi nti nno awangula empaka zino aba akiika butereevu mu Champions League season ejja kubanga Champions League basooka kutunuulira baabikopo ab'emboozi nti nze munnange nenyinyukira mu kifo kino musooka ne muddako ku bbali ab'ebikopo bwe basooka okwogera era ne mu kusiidinga baba nga bakola ebibinja nga bakwata ebibinja bya season eddaka ya Champions League basooka kutunuulira baabikopo oba gwe oli mu liigi yaawa kasita oba nga olina ekikopo mu ngalo awo kati bano abannyonnyola nze gwolaba naliko omunene era kaakati gwe ojero nteekemu ndabe abo balindako kaakati n'olwaleero ku ssaawa nnyo ez'ekiro tugenda kulaba ttiimu ya Atalanta ng'ekyaza ttiimu ya Olympic Marseille bwe genda ku bya pedigree Olympic Marseille ebeera nzito kubanga yo empaka zino ennene ezirabyerabyeko ezibaddebaddemu okumala ebbanga naye ebya pedigree obyogera taaki emaze kunyooka nomala okulagako kubanga Atalanta eno newankubadde nga ekikopo kino tekiwangulangako wadde okuwulikekako omutima ennene naye yagenda nejja draw mu luzannyo olwasooka yalijja ebufalansa omuzannyo Jan Lucas Kamaka ate no Jan Lucas Kamaka yasooka n'okuteeba mu ddakiika ey'e11 era mumujjukira bwe yeefuula bbereegye nga Atalanta ekyalidde Liverpool ku Anfield n'olwekyo ne ku guno omulundi yagenze n'ateeba mu bwangu naye Kyansombemba najja n'akuba goole ey'ekyenkanyi eyamukolerwa gundi eyo omusajja oyo Geoffrey Kondogbia kati nekirabika nti akattu akaliwo Atalanta eri ku advantage draw eyo yagijja ku bugenyi Olympic Marseille erina kuteekamu ebirala bingi ebyenjawulo okwetakuluzaako abasajja bano naye bo tukimanyi nti no playing identity yaabwe bakulumba bulumbi oba gwe mwami ani oba ku linnya lye basookako lya saa gw'obimanyi ebyo Atalanta ejja kulumba gw'omanyi kakati era ku ssaawa 4 tugenda kulaba Bayer Leverkusen ng'egoba ebyafaayo ebizibu by'okuddamu newankubadde nga mu biseera bya omutendesi Klaus Toppmöller
baali bataddewo embeera naddala awo 2-2 awo 2-3 2-1 ne batuuka okutuuka ne ku final za Champions League ne babakubirayo ne Bundesliga ne balema ne banyukira mu kyakubiri ne DFB Pokal batuuka ku final ne babakubirayo ne batuuka n'okubatuuma erinnya ery'obbakuba olw'ogwolo ne babatuuma Neverkusen. Kakati ku guno omulundi Xabi Alonso nga tamanyikiddwa nnyo mu butendesi guno yagenda okuloza ku bintu bino byonna. Omupiira guno gwe yakyala e Italy nga bakyalidde Roma mu luzannya olusooka yakuba goolo zaali 2 ku bwereere. Kakati wuuno ali waka olabanga alina ogutundutundu ogunene mu mikisa egy'okuyitamu. Already yatuuka dda ku final ez'ekikopo ekya DFB Pokal bagenda kuzanya ne ttiimu eya Kaiserslautern. Kakati ate ne Bundesliga bagitwala dda. Aba Leverkusen oba ono omuvubuka yagenda obboozaako emmunye ku maaso okuboozaako amaziga ku mmunye awo simanyi naye nga ekintu kyaliko kyekiki. Ate kakati wano watuuse abantu abalala badde bamusaasira nti aleme kutambulira ku bino ebya unbeaten wabula naye kakati wano toyinaawo mukisa kubanga bw'oba ng'oyingira final za Europa eyo knockout toyina mukisa gukubwa. Bw'oba ng'oli mu final za DFB Pokal toyina mukisa gwa kukubwa kubanga kitegeeza ekikopo baba gitutte okuggyako buno obupiira obubiri obusigaddeyo mu Bundesliga nga alabika ayolekedde okuleeta ekyafaayo ekyenjawulo mu ttiimu ya Bayer Leverkusen. Wajja kubeera no Olympiacos okuzanya Aston Villa mu mpaka eza UEFA Europa Conference League. Bano nno awangula kino ekikopo bwe bajjulula olunaku kwolwo olunaku lwennyininyini olw'omukaaga ku baagutadde nga ne bannannyini kisaawa aba Wakiso Giants nga nabo balinako omupiira gwe bagenda okukyalizaako Mbarara City. Kale ne bagamba nti omupiira gugenda kubeera wankulukuku era bandyagadde okulaba ku mupiira gwa URA NKCCA omupiira guno gwa Saturday okuwosa enkya. Ekyo si kya bulijjo bafaananamu kondowooza oyinza okubateeka mu kiti kyekimu ne Man United naye yakakubwa emipiira 13 oteekemu bannantamegwa b'ekikopo kya liigi ey'Italy aba Napoli bakakubwa Napoli yakakubwa emipiira 10 oteekeko Chelsea naye yakakubwa emipiira 11 oteekeko Olympique Lyonnais bali na mu kifo kya musanvu Olympique Lyonnais bakakubwa emipiira 13 eno Olympique Marseille gye twogeddeko wano bali mu kifo kya 9 naye nabo bakakubwa emipiira 9 benkanankana ne KCCA. Era actually ku ttiimu ezitandise obu season eno KCCA yesinze okukola escape ennene okuba nti kaakati we tuli wano eri mu bifo wano ebyokumwanjo naye batandika bubi era kyova olabanga nabo bakubiddwa emipiira 9 mulamba season eno. Kale Express eyo yembeera gyerimu etali nnungi naye match day 28 yiyo bagenda bapiika emipiira mwe munaamanya mu mbeera yemu ne kitala mwejja okukyaliza ttiimu ya Busoga Maroons ekyaze Bright Stars, Bull ezanye ttiimu ya Gaddafi, NEC ezanya Vipers okugwa saa 10 abantu abadde balowooza gwemu ya kiro. UPDF ekyaze Sports Club Villa. Emipiira egyo gyonna gya lunaku lwakwosa nkya ku Sunday March and 2 million platinum table. Buy your discounted tickets off the Momo app at only 10k ordinary and 25k VIP. Come represent for Reggie. It's gonna be non-stop entertainment. Enyonta ekulitira okuyayana buli bwekula okunyonyogira enkuba n'entunusi wonna mu ggwanga. Everywhere you go, MTN ekolera wansi w'amateeka ga UCC. Welcome back. Thank you, Abana. Daddy, the TV went off, even the light went off. And then the man from WhatsApp brought the bill. But Centenary Bank is now on WhatsApp. Get me my phone, I'll pay for these things immediately. Pay your bills using Centi WhatsApp banking from Centenary Bank. Pay for Yaka, water and pay TV by just sending a WhatsApp message to 0744 200 555. Centenary Bank is a member of the Centenary Group and is regulated by Bank of Uganda. Customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund of Uganda up to 10 million Uganda shillings. Terms and conditions apply. Centenary Bank, with you for life. Honorable Kayemba Solo antegeezezza nti tournament eya Kayemba Solo Bitone Cup emaze okukakasibwa
ya ku Sunday eno nga 12 Kawoko FC ng'ezannya ne Kabiji FC wali ku kisaawe ky'Ebutenga era nga wagenda kubeerawo abagenyi ab'enjawulo omuli ne Tony Mawejje agenda kubeerawo awo kwoteeka ne Emma Okwi abazannyi abo baakuba omupira ne bakunakuna ku ttiimu y'eggwanga the Cranes n'olwekyo abantu oludda lw'eyo ensonga eyo muyitwale nga nkulu ddala mugende mujumbire tonamenti eno ng'ekomekkerezebwa ate akajjampuni guno omulundi kazze eyo mu Buddu era nga 17 kajja kubeera awo Erukaya ku Nana Gardens 18 enkeera kabeere Bukomansimbi enkeera nga 19 kajje ku Maria Flower Masaka ate nga 24 kajja kuddako awo Bukuya 25 beekasana Luweero mu kalindirire ate nga 26 kalibwe kakomewo wano ewaffe mu Kampala wano ku kalenda emakindye era nga okuyingira mujja kusasula siringi 1,000 oba emitwalo 2 kampuni ya Ship With Us abo nabo bantumye okutegeeza nti beekwate mu kutambuliza ebyamaguzi okubisaabaza okubijja mu ggwanga erya China bileta wano mu Uganda nga basooka ne babiwummuzaako wali e Mombasa ku mwalo awo kibatwalira ennaku 17 zokka ate olwo ennaku 3 zokka zezibamala okubijja e Mombasa bituusa wano e Kampala beekwate erimu abasobola okwetiba konteyina mu Bwannamunigina babeetaaga ate nammwe abagira mu groupage nammwe mujje mubeegatteko ate bakola ne clearing ne forwarding n'olwekyo bakyalireko bali ku Master Plaza 2nd floor room number S13 ku Chaggo Road okulinaana Victoria Hotel kubirako ku Yusuf 070 46 16 9 Forest Resort Erweza bakuyise bakuwummuzeemu bakukyakazeemu bakusanyuseemu bakuliise oba oyagala nakusulayo bakusuze oba oyagala nakudigira emiziki weegiri era olunaku lw'enkya Friday babeera na live band n'abayimbi ab'enjawulo ab'amannya ebyokulya byabwe n'ebyokunywa n'enteekateeka n'empeereza n'ebisulo byonna bikumutendera gwansi yonna era nga balina ne swimming pool erimu abawugako balina ne kids park erimwe abanajja n'abaana bammwe n'olwekyo gendako ku mutimbagano bali ku www.forestescaperesort.com osobole okubuukinga kiwandyagadde okubuukinga olwaleero bakubire ku ssimu 070 8 52 19 95 holiday program eya Motherwell Sports Academy egenda ddala bulungi nnyo mu maaso era nga olwaleero abaana ndowooza tachi bakamala okuzannya no bamaliriza ku midday kubanga Monday okutuuka Friday batendekebwa okuva saa 2 ez'okumakya paka ku 6 okujjako okwosa enkya ku Saturday awo batendekebwa okuva saa 9 okutuuka saa 11 ku Sunday olwo balulekawo singa balinayo friendly match olwo nga bazannya ku Sunday baagala abaana abawala n'abalenzi abazannya emizannyo omuli omupiira okubaka basketball ne woodball abaana bano balina okubeera wakati w'emyaka 4 paka myaka 16 kubirako ku coach Mubangizi ojja kumusanga ku namba 0783 15 24 2 oba coach Oyetipo ali ku 0703 39 51 53 kampuni ya Wendi songa z'emitimbagano nazo zikutte wansi ne waggulu Wendi ekugamba nti nno ku mutimbagano ate ogenda ganyulwamu okamale bumazi kyoba okola downloading Wendi mobile wallet nga bw'owulira ekigambo wallet kitambulira mu byansimbi oyagala kubaako kyotunda oyagala kubaako kyogula oyagala kutereka kasente ko mu ngeri ya savings oyagala kufuna loan byonna gwe soko downloading Wendi mobile wallet ogiteeke wali mu simu zino ziseereza awo ng'oyingidde mu byenkulaakulana oba sikyo nyiga *229# otandikirewo ebirango bino nabyo kanjira mbirekako wano ku mabbali tweyongereyo mu bakamanyi 24 tubadde tutuuse ku gezaako okukuba ekifaananyi oba okuwa ekifaananyi ku liigi ez'enjawulo mu Europe naye bitono ebyokwogera ku liigi ziri endala okujjako ndowooza olunaku lwa Saturday
tugenda okulabako ku mupiira ogw'omuzinzi wakati wa Napoli ne ttiimu ya Bologna. Napoli nga defending champion ali mu kifo ekyennyamiza, bali mu kifo kya 9, bali mu kya 8, naye ate mu kyomunaana we bali tebali safe kubanga Fiorentina ebasimbye mu mugongo, bagisingako akabonero kamu ate balinayo omupiira gwe bagibanja gwetennaba kuzannya. Kitegeeza Napoli yandikirira mu kyomunaana, teebereza be bannantamigwa b'ekikopo ky'erigi y'Italy. Kati balina omupiira gwe bagenda okuzannya Bologna. Bologna erina kyegoba, eyagala top 4 okukiikako mu Champions League omulundi ogunaaba gusoose mu byafaayo. Atalanta ndowooza yeringa ebalingizaawe eyagala obbagobayo kuba Atalanta eri mu kifo kya 5 erina points, erina enjawulo wakati wa Bologna n'Atalanta points ziri 4, naye ate balinayo omupiira gwe babanja ogw'eggolu gwe batannaba kuzannya. Ate n'Atalanta ye ebyalo birungi kuba abantu bakyaseeyeeya ne mu mpaka eza Europa nga bwe twogeddeko wano nga tutandika. Wabula newankubadde nga nze omu kubaagaliza omutendesi Thiago Motta okutwala ttiimu eno mu Champions League omulundi ogusoose mu byafaayo, naye balina okwetegereza ne balaba ebigenda mu maaso e Germany, kubanga club ya Union Berlin yakuba omupiira wammaggwa esizoni ezo eziwedde nga 2-3 neekunakuna, era ndowooza ne Girona erina naye okubaako ekyokuyigira ku ttiimu ya Union Berlin. We twogerera bino, Union Berlin eri mu kifo kya 15 eri mu relegation zone erina points 30. Mainz eri awo erina points 29, FC Cologne erina 24, Darmstadt yesembedde ddala. Kati Union Berlin eyazze n'ekuba omupiira ogw'ekikangabwa mu Bundesliga neetuuka n'okugenda ku continent nayo negukubanga gwa kikangabwa, bw'ogiraba kaakati ng'eri mu kulwanyisa relegation, ndowooza yagala okufaanana mu embeera gye tulaba ne Brighton and Hove Albion. Ekintu kino kirina omupiira gino egya Europe girina engeri gye gikutuula mu kifuba, ate squad yo bebanga singa zikimala, ate ttiimu ezo ezitali nnyo nnene era ogenda okwesanga babeera n'abazanyi nga 12 abo nga bakabi. Kati abalala bonna b'oyongeramu kuba kwekwasa nti kasita bawere 11, naye weekanga nga kye bakuwa tekyenkanankana bane 12 abasooka. So kati ne Union Berlin bwetyo bwebadde, kakati balina n'omupiira omuzibu weekend bagenda kuzannya FC Cologne. FC Cologne naye yagala bubonero bwa Union Berlin okusobola okuwona kubanga ye occupying ebifo ebibiri ebisembye ebya relegation league yini sigaddeko emipiira 2. Mainz erabika ye Mainz egenda kubanga bagenda kukyaza Borussia Dortmund, naye okuwona kuyinza okubeera okutono. Ate abazungu muno ebabakuba eddiba lyabwe omwoyo gw'obwaseruganda tegujja. Mainz eno ebadde yina ebyafaayo bingi ebibagatta ku ttiimu ya Borussia Dortmund, ng'otaddeko n'ekyokuba nti nno yebadde etera okubaleetera n'abatendesi abatamanyikiddwa. Gundi nga Jurgen Klopp tanaba kutegereka mu butendesi, yasooka kutendeka ttiimu eno ya Mainz, era bwe yagivaamu n'afuna omulimu Borussia Dortmund yasooka kuyita Thomas Tuchel n'akwata mu ttiimu ya Mainz, era gundi bwe yeeyongerayo Jurgen Klopp n'atuuka n'okufuna emirimu eno e Bungereza, era Thomas Tuchel gwe yazigirira omulimu gwa Mainz ye yatwala omulimu gwa Borussia Dortmund. N'olwekyo balinawo akantu ako, naye munnani kasita biyingira mu by'emirimu abazannyi waakiri bakuba ebiwoobe nga match ewedde oba nga season eweddeko nti banne ttiimu banne neddayo mu kibinja kya wansi ttiimu yaffe, naye nga embeera yatonvaamu nga tebagikoledde. N'olwekyo embeera eyo gye mbadde njagala okwetoolooleza ku mupiira ogw'okusenkya wakati wa Napoli ne ttiimu ya Bologna, nti Bologna newankubadde nga yeepika erina okutunuulira embeera eyo, sigamba nti nno kaakati ebya Champions League ebiveeko, naye ebeereko kyeyigira ku bano banne waayo abalabika nti ate batuuse ku continent netuuka okubayenjebula ne batuuka okuba omupiira ogw'ebikukujju. Spain kumpi ne tebo yonna okutwaliza awamu ewedde, tewaliwo badda mu kibinja kya wansi batiisa. Sevilla yaddukayo weeri waliko kalekaleko kyandibadde kyesisiwaza kuba nti Sevilla eri mu kibinja kya wansi oba erwanyisa relegation ng'esigadde emipiira 3-4. Ne top 4 erabikanga kumpi ewedde. Oyinza kubeeramu ku adjustments like Barcelona kusikayo Girona mu kyokubiri nekitwala Girona negenda mu kyokusatu, naye bwe kiba nga Girona erina points 74, Barcelona ng'erina 73, Atletico ng'erina 67. Atletico terinawo na mukisa gusikayo Girona mu top 3.
kakati ate nabo bo bali ku points 67 Bilbao naye erabika talina mukisa gubasikamu kyakuna kubanga waliwo obubonero mukaaga obubaawula okujja kunga Atletico bagikubye ejyayo gisigaddeyo ate ne Bilbao newangule yayo ne gisigaddeyo so tebe eringa eyaggwa oluvannyuma lw'ekikopo okuggwa Real Madrid yakitwala dda so nabo balabikanga abanyuka kubanga top 4 Real Madrid, Girona, Barcelona, Atletico. Ekyokutaano n'ekyomukaaga olabawo Bilbao ne Sociedad. Real Betis eri awo erinze Europa oba ne UEFA Europa Conference ne Valencia awe batu bali. Kino ekyo kirabikanga ekyaggwa. Bufalansa bo balina mu kuwummula kuba ekikopo gundi yakitwala dda PSG. Ekyalina no n'emipiira 3 gyokka gye yakazannya. Naye batunuulira ne weekend eno tebalinayo na mipiira Bufalansa. Okujja ko nga 15 yesabiiti eri ejja bajja okuzannyira ku emipiira egy'amawolu nga Nice okukyaza ttiimu ya PSG ne Stade Reims okukyaza Olympique Marseille. Olympique Marseille kalabikanga ke kabiriiti Bufalansa kesigaza ku continent kubanga PSG yavuddemu mu Champions League mu ngeri eyabamazeemu amaanyi kuba badde bagipangidde waakiri esigale ngeri fresh mu kugenda ku continent nga ne weekend mulina okuzannyira emipiira oluusi nga bagijjawo basobole okugenda mu wiiki wakati nga bali fresh naye basaagidde mu nsonga za Dortmund bali tali kati Olympique Marseille balinamu essuubi. Amanyi kebere wansi wakasanikira owangula zi smartphones zi TV za flat screen ebyambalo bya Rockboom zi pichi n'obukadde bw'ensimbi kyolaba kyowangula bifune ku dduka lyonna oba ku dipo ekuli okumpi. Rockboom si wakutundibwa eri abaana bato abakazi ab'embuto kosa n'abantu bonna ng'emibiri gyabwe tegikolagana na caffeine enkola n'obukwakulizo bigobererwa. Amaaso go tegalaba bulungi onoonya galubindi ezisobola okuyambako okulaba ng'ate si za buseere kyalirako aba Optica bakafulu mu kukola ku by'amaaso. Optica bakeberera bwereere ate ng'abakebera be bakafulu bali abasembayo nga n'ebimu bye bakozesa bya mutindo. Ku Optica fuleemu ez'amaaso zitandikira ku $29 zokka era nga zijjirako waranti ya mwaka mulamba ate nga n'abalina kadi eza insurance tuzikkiriza. Kyalira Optica ku Acacia Mall, Arena Mall, Oasis Mall ne Kampala Boulevard. Optica bakafulu mu by'amaaso. Twake, Uganda twake, show your color, let's go twake. Ignite your blue, show your orange, twake ready, show your color. Twake for our teams, ignite your color with Plascon. Proud partner of Uganda Sports. Color your world. Nyumiru enkola esinga n'essimu ya Itel P55T ng'eneggyako charger eya watts 18 RAM wa GB 16 ate nga storage eri mu GB 128 kw'ogatta kamera eya megapixels 5. Kyusa essimu yo nga weefulira Itel eno erina eryanda erya milliamps 6 ng'ojja kwerabira omupiira okuva we gutandise okutuuka ku goal esembayo. Ogatta GB 3 eza data wa MTN okumala emyezi 3 olwonyumira okulaba yo TV. Essimu eno weeri ku maduuka ga Itel ne MTN wonna mu ggwanga. Itel nyumirwa obulamu obusingawo. MTN nga tuli wamu tewali kitulema. Abazadde mwetegese okwegwako kweraliikirira kwa ssente z'ebisale by'amasomero. Bank of Africa ekuleetedde Soma Loan ekisuubizo erigenda okugulira omwana wo obulamu obw'omu maaso obutangaavu. Bank of Africa si banka nga bwewulirwa yafuukira ddala munywanyeewo mu byenjigiriza. Ki ekifuula ab'enjawulo? Tujjako amagoba matono ddala. Ensasula yaffe esinziira ku busobozi bwo okusaako abakugu baffe abagenda okuwabula mu buli kimu ku buli mutendera gw'otuukako. Okufuna Soma Loan kyali ettabi lyaffe lyonna erikuli okumpi oba tukubire ku noti 8 emu noti emu 4 Yeah, not not emu not. Bank of Africa has strong as a group, has close as a partner. Bank of Africa erungamizwa Bank of Uganda. Sente zisomesa bakasitoma abaffe zikuumibwa mu Deposit Protection Fund okutuuka ku kadde 10. Enkola y'obukwakkulizo bigobererwa. In a world where the winds of change spread rapidly, where disruption is imminent and competition is relentless, every business needs a partner to
to ensure that you maximize profitability and guarantee competitive returns for investors, to perform expert financial analysis and help you make sense of the numbers, to downgrade your risk liability, keep your taxes in order, ensuring that you stay ahead. Every business needs a certified public accountant. Be that strategic business partner. Enroll for CPA today at www.icpao.co.ug. Yakobo, lere nkuba etonnya musaayi. Eyo langi bagisiga ku mabaati. Buli nkuba lwetonya ng'ekulukuta. Bawo naawe, ozimba ota ennyumba ey'ekirooto kyo n'ogiteekako ebibaatibaati. Ennyumba ey'obuwangaazi ate ng'erabika bulungi erina kubaako mabaati ga kibooko. Ebitundu 100 ku 100 gakolebwa mu steel magomoka kobogo. Tewali mbeera ya budde yonna egasobola keewe enkuba, muzira oba musana. Bakozesa tekinologiya owa anti-corrosion agawa obuwangaazi ne gatanaabuuka. Emitendera 10 mwe gayisibwa okukakasa obugumu bwago. Omusuubuzi gasange ku hardware yaabwe enkulu ebugoloobi ku Mulwana Road ne hardwares endala zonna. Essimu noti 2 noti lwenda noti mwenda. Lowooza ku mabaati ga kibooko. Omanyi Omuganda ajjudde bw'alina okweyisa n'obulombolombo bw'alina okugoberera. Ekifundikwa eky'obusika tokkirizibwa wadde omulundi n'ogumu okukitwala mu ssabo. Buli lunaku olabayo akalombolombo akapya nga kabaddewo naye nga bazze bakakoma. Kabadi neetunuulira abaffe abatunuulira eby'abazungu ne balowooza nti obugunjufu n'obulabufu buli mu kusuula byabwe. Ebyafaayo by'enkerebwa Abaganda bye bamanyi. Kasita esima ekinnya bw'eti n'ekiyingira. Tuyimba nti enkerebwa enkulu esimange eggalira so singa eggulira. Ebyo n'ebirala birindirire mu programu Ensulo ya Buganda ku Kyabasafama 88.8 buli Lwakuna n'Olwokutaano ku ssaawa 4:30 ez'ekiro ng'abakugu bakulambika mu nnono, obuwangwa, empisa, okutumbula olulimi Oluganda n'ebirala bingi ebikwata ku Buganda. Ate mu nsulo era mwe muva ebibuuzo ebibuuzibwa mu programu Entanda ya Buganda ekutuusibwako radio y'obujjajja CBS FM. Minisitule y'ebyobulamu etegeeza abantu mwenna nti obulwadde obw'olukusense bwabaluseewo mu disitulikiti ez'enjawulo ekitadde obulamu bw'abaana baffe mu matigga. Olukusense bulwadde obusaasaanyizibwa akawuka akasirikitwa ennyo era nga bw'otagemebwa mangu kyandikuviirako okufa. Era y'ensonga lwaki tukkaatiriza okugemebwa ng'engeri y'okutangiramu olukusense. Abazadde nammwe abalabirira abaana mwenna musabiddwa okutwala abaana bonna abali wansi w'emyaka 5 ku ddwaliro eribali okumpi bagemebwe olukusense ne rubella. Minisitule y'ebyobulamu ekusaba okutwala omwana yenna alina olusujjasujja n'olususu olubutusebutuse mu ddwaliro mu bwangu ddala anti olwo lwandiba olukusense. Eddagala lino erigema olukusense ne rubella likola teririna buzibu bwonna ate nga lya bwereere. Omuzadde ojjukizibwa okugenda ne kkaadi omwana kwe yagemerwa mu kifo awagemerwa. Okumanya ebisingawo okubira minisitule y'ebyobulamu ku ssimu etali yakusasulira ku noti 8 noti 1 oba sindika obubaka obw'obwereere ku yuripooti ku 85 noti. Obubaka buno buvudde mu minisitule y'ebyobulamu n'obuyambi okuva mu UNICEF, WHO ne banywanyi baabwe. 88 olukalala lw'abazannyi abanaalondwamu asinze banne okukyanga akapiira mu liigi y'Ebungereza lufulumye era nga ne Man City bajjeyo babiri, Erling Haaland ne Phil Foden. Omuwanguzi ajja kulangirirwa nga 18 guno omwezi gwe tulimu. Premier League ejja kuba ekomekkerezebwa era ne Pep Guardiola nga yakawangula engule emirundi 4 naye ateekeddwa ku lukalala nga bw'otadde ne Mikel Arteta ne Jurgen Klopp, Unai Emery wa Aston Villa ne Andoni Iraola wa FC Bournemouth. Erling Haaland season ewedde yawangula engule eno bwe yateeba goolo 36 mipiira 35. Kati season eno yakateeba goolo 25 naye abasseemuko ku ekyo kye twamulabako season eri ewedde. Phil Foden ye aba Football Writers Association
bo bamulangirira dda kubajjukira engule eriyo nnyingi ezigabwa mu ligi y'Ebungereza. Kati muvubuka ono okuteeba goole 16 n'akola n'assist 8 kiba kitegeeza nti yeetabye mu ggoolo za Manchester City 24 season eno. Mwaka gubadde productive eri young man oyo. Season zino 4 eziyise kirabika Man City yebadde yeefuga engule eno kubanga Haaland bwabanga yagitutte season ewedde, De Bruyne yali yagikwatamu 2019-20 ne 2021-2022 ate guli omwaka ogwasigalawo yali Ruben Diaz. Akati awo oba oli awo kibadde kigoberera n'ebikopo babadde bawangula. Akati oba wanaabawo abeewaganyaamu okubayimiriza nga tebakomye okubayimiriza kuwangula kikopo kyakuna kiddiringana naye ne babayimiriza ne ku ngula eno, awo tujja kulinda nga 18 tulabe gwe banaabalangiridde. Ku bazannyi abalala abateekeddwa ku lukalala kuliko kapiteni wa Arsenal Martin Odegaard. Mulenzi ono ateebye ggoolo 8 n'akola n'emikisa egivaamu ggoolo 8, kitegeeza yeetabye mu ggoolo za Arsenal 18. Declan Rice yeetabye mu ggoolo 16, 9 ku zo ng'aziteebye, 7 ategese emikisa givaamu ggoolo. Wano yasusse dda ne mu production ye ey'emyaka 6 gye yamala mu ttiimu ya West Ham, ne kiba nga kitegeeza nti okumuteeka mu kifo ky'okwegazaanya nga nnamba 8 oba osinga okusinga lw'omulimitinga n'omukubisa nnamba 6 aba tasobola kubaako kyakugattako. Ekyongera okunyikiza omugaso gw'okudda kwa Thomas Partey ne Echa Jorginho okuba nti naye wuuno ndabye bamuwadde endagaano empya okusigala ng'akolera mu ttiimu ya Arsenal. Basooka kumuwa ndagaano ya myezi 18 naye bagenze okulaba nga ekubeerawo kwe kulina ate dose kyekwongera ku mirimu Declan Rice gy'alina okukolera ttiimu ya Arsenal. Ekyo kikujjukiza era abadde agoberera omupiira gw'Ebungereza nti mu biseera bya Arsene Wenger ne Patrick Vieira bwe yatandika ebyokugenda mu maaso nga yeegatta eno ku ba Fred Ljungberg, yeegatta ku ba Robert Pires, ba Dennis Bergkamp eno mu maaso, Arsene Wenger teyamulimitinga agamba kale oba ogenda mu maaso genda. Kati kwe kugula Gilberto Silva ne Eduardo Cesar Gaspar Daud, kati sporting director wa Arsenal gwe bayitanga Edu. Kakati bo nga osobola okubaga nti agondi bwemulaba nga agenze mumuleke musigale wano mugonyweze wano, kubanga gyefana ejjo bulaga awantu awo wakulu nnyo ku makidde wakulu nnyo, era kyekimu kubitaataganya kati Man U obutafaayo ku wantu awo. Ono omulenzi Kobbie Mainoo alabika naye alimu ekya Declan Rice, asinga kulabikanga Man U yerina awo atambula bulungi neyeegazaanya n'ajjako abantu n'apassinga short n'apassinga long byonna naye bwe gugwa obwogi bwe si bwe bumu n'obwo nga ttiimu ye nga yerina. Kati kiri eri mutendesi obutamukaka kugamba nti ana kino kikole, sooka otapinge ekyo kyayina ekiri nakyo. Era mu kukuba awantu awo nduuze yandibadde oba akubawo ne gundi ne Sofiane Amrabat, ndowooza kuba ye ate alimu conservative ate tali nnyo expansive nti nojja kumusanga simanyi agenzeeko muwingi ya ddyo simanyi agenzeeko yabeera awo. Kati olwo Kobbie Mainoo oba omuwadde breathing space aba asobola okufuna engeri gye n'olwekyo abatendesi ogwo mulimu gwabwe okutunuulira omuzannyi engeri gye yeeyisaamu ina nakyowe gwe n'omwagazisa era n'oteekawo embeera emusobozesa okuggyayo ekyo kyayina. Naye ng'ensonga eno yonna etambulira ku mirimu Declan Rice gye yakakoze ku ttiimu ya Arsenal eno n'okubanga abayambye okubakuumira ku mbeera eno ey'okusigala nga bavuganya ku kikopo paka season wetuuse wano, ne Jorginho okuba nti n'endagaano bamuwadde empya. Naye nga Declan Rice naye ku lukalala kwali omulenzi Cole Palmer wa ttiimu ya Chelsea, naye kwali yakateeba ggoolo 21 n'akola n'emikisa egivaamu ggoolo 8. Kyansanyusaako omuvubuka ono ebintu abikola easily, era bw'omulaba ng'asamba oyinza okulowooza oba omupiira mwangu weekanga naawe enkeera ogenze kugulayo akagattaawo ne kabiibu nti okubemu, abikola very very easily. Naye ng'olaba nti biri nakyo with him, bintu bye bitonde, si byakwepika si byakufiirawo. Naye mu kusamba
mu mbeera eyo bwetyo ng'ey'ekisaazi asobodde okuteebera mu goola 21 n'akola n'assist 9 mulamba. Kale naye ku lukalala luno kwali Alexander Isak mulenzi ono namba 9 wa ttiimu ya Newcastle obuvune nno bwamuzaamuko emabega era ne butuuka n'okugenda kumpi n'omutindo gwa ttiimu ya Newcastle. Ate abalenzi abo Abangereza gwe beetegereze abazannyi Abangereza buli ttiimu erwazizza abazannyi abasinga obungi Bangereza. Kati balinawo gundi Callum Wilson ate Alexander Isak walwalira ne Callum Wilson walwalira. Isak olukomawo ate ne ebyo bikusobera naye kwali mulenzi oyo akateeba goolo 2 season eno n'akola n'omukisa gumu oguvaamu goolo n'erabika nti naye sofa eno ye most productive season ye omusuubidde okweyongerako bw'oba n'abanga tewaliwo ttiimu ndala nnene ezze kumutwala. Oli Watkins omuzannyi wa Aston Villa naye ku lukalala bamuteddeko ateebye goolo 19 n'akola n'assist 12 goolo ze 19 tekuliko na ya penalty n'emu. Nkugambye abavubuka basitudde omutindo season eno. Waliwo nno n'olukalala olufulumye nga lwaba young player of the season mwolwo ne Haaland mwali kubanga naye emyaka ne Phil Foden ne Palmer ne Alexander Isak kwoteeka Bukayo Saka kuliko William Saliba kuliko ne Kobe Maino ne Destiny Udogi omuzibizi wa ttiimu ya Tottenham Hotspur. Kati embeera eyo ndabyeko ne Virgil van Dijk ku kya Premier League player of the season. Van Dijk naye bamutaddeko. Taata Sara, bano abaana bazannya balina kuba nga basoma. Naye Mama Sara, okuzannya kuyamba abaana baffe okuyiga obulungi n'okukula obulungi. Okuzannya kw'abaana ddembe lyabwe. Abaana bwe bazannya tebakoma kunyumirwa kwokka, wabula kibayamba okuzuula ebintu eby'enjawulo mu bulamu bwabwe obwa leero ne mu biseera by'omu maaso. Ate tulaba nga Sara ne Victor nga bazannya ttepo. Bazannya nga bwe banoonya, bayiga okuwuliriza obulungi nga mbadde embala. Olwo ne beetegeka bulungi nnyo ne banoonya okwekweka era ne bazuula obwangu bwange. Olwo ne balyoka babugonjoola basobole okuwangula. Taata Sara, bino byonna nga babiyiga mu kuzannya. Beegatteko ffenna tuzannyire wamu nga famire. Nga tujaguza olunaku lwa Uganda National Play Day olwa 3 April 2024. Kati tuvumbule okuyiga ng'oyita mu kuzannya bwe kusinga obwongo bw'omwana, obuyiiya, okumuyigiriza okubeera awamu n'obukugu obulala bungi. Okuzannya kulungi. Obubaka buno bukutuusiddwako gavumenti ya Uganda omuli n'obuyambi okuva mu UNICEF, The Lego Foundation, Education Cannot Wait ne Plan International Uganda. MTN Mobile kutusaka Ose live in concert kujahazi pia munyonyo Mo hip hop kunaruba Mwakanga 18 Mei 2024 Ena fefe mose weekend Kama koma rapo na yini freestyle Jangora bomwano wakulu kutemika munganiga sasa liva muchamba Misala na chino gatuli marapu mayele Wakinge mtuale bili, viepi mtuale tano Emeza kakande, emeza vimia milioni satu Downloading MTN Momo app Osaliweke mjula 5 kubuli 10 ku tiketi Wanguli kwa MTN Momo Tiketi ya gula mtuale gumo Ade VIP, ebili chitundu Tulina debote cruise Mitendo musente MC MTN Momo Givo establishment and angry management I drink a rock of boom I win the money Boom chicken Boom chakala Boom chicken Boom chakala I drink a rock of boom I win the moto Boom chicken Boom chakala Boom chicken Boom chakala Wefunire rock boom olwaleero oddemu amaanyi kebera wansi wakasaanikira owangule zi smartphones zi TV eza flat screen ebyambalo bya rock boom zi pikipiki n'obukadde bw'ensimbi kyolaba kyowangula bifune ku dduuka lyonna oba ku dipo ekuli okumpi. Rock boom si wakutundibwa eri abaana bato abakazi ab'embuto kw'ossa n'abantu bonna ng'emibiri gyabwe tegikolagana na kafein enkola n'obukwakulizo bigobererwa. Abaye Standard Chartered egabudde akapya lulizaali school fees kati free life insurance. Standard Chartered Bank egabudde akapya. To get your free 1-year life insurance cover that includes hospital cash, school fees, life cover benefits and so much more, simply open and fund a digital account or grow your existing account balance. For more information, please visit www.sc.com/UG. Call +256 313 294
524-100 or +256 200 524 100 or email us at ug.service@sc.com. Terms and conditions apply. Standard Chartered Bank Uganda Limited is regulated by the Bank of Uganda. Customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund of Uganda up to 10 million shillings. Tukwaniriza ku Uganda Airlines. Tambula naffe okuva Entebbe okutuuka mu bifo eby'enjawulo ku nnyonyi zaffe empya kugatta empeereza ennungi mu lugendo lwo ku miwendo egisinga. Nyumira olugendo lwo ku Uganda Airlines nga tukuyunga ku ssemazinga wa Afrika n'okusukkawo. Bookinga kati ku app yaffe ne ku kibanja kyaffe www.ugandaairlines.com kuba ku noti 2 oba jangu ku ticketing office zaffe wali ku Victoria University Towers, Jinja Road, e Kampala ne ku Entebbe Airport Office. Fly Uganda Airlines for a memorable flying experience. Uganda Airlines. Amaaso go tegalaba bulungi onoonya galubindi ezisobola okuyambako okulaba ng'ate si za buseere. Shali akaba Optica bakafulu mu kukola ku by'amaaso. Optica bakeberera bwereere ate ng'abakebera be bakafulu bali abasembayo nga n'ebyuma bye bakozesa bya mutindo. Ku Optica fuleemu ez'amaaso zitandikira ku $29 zokka era nga zijjirako waranti ya mwaka mulamba ate nga n'abalina kadi eza insurance tuzikkiriza. Shali Optica ku Acacia Mall, Arena Mall, Oasis Mall ne Kampala Boulevard. Optica bakafulu mu by'amaaso. 88 CBS. Mpozi n'abatendesi abagenda okulondebwamu mulimu kochi wa Aston Villa omusajja oyo Unai Emery taddeko feesi y'ekimenti season eno kubanga yeyeka eyakubye ku Arsenal home and away season eno ate yakuba ne Man City goal emu ku bwereere. Ndowooza Man City eyinza n'okubeegomba kubanga Man City emipiira gyezzaako egy'obunkenke ebiri against Fulham away and against Spurs away. Aston Villa yagendayo niwangula emipiira egyo gyombi goal 2-1. Ndowooza mukulu Pep Guardiola anaaweereza ka WhatsApp message n'akaweereza Unai Emery nawoga why kino wakikola otya kubanga ate yakikola yagukimanya ne ku Stamford Bridge ate nga yakuba ne West Ham awaka goal 4-1. Kale kugamba olaba nti ebintu abadde abikoze bulungi Unai Emery mugundi bamuteeka ku lukalala luno nze omu kubateewumba kubalala of course Mikel Arteta kwali ne Jurgen Klopp ne Andoni Iraola ali mu season y'esooka mu timu ya Bournemouth naye talabise bubi nnyo ayinako ne win zaafunye enzibu ddala zotasuubira ttiimu bwetyo kugenda ng'ezifuna n'okuteeka ku bunkenke ttiimu ezitali zimu. Kale abo mumujja okuva abanaalangirirwa kakati ebyo kakati aba Liverpool twakitegedde nti nno omutendesi wa mu Jurgen Klopp agenda gezezaako okunoonyaako kwabo abatunuuliddwa ng'ogyeko head coach gwe twayogerako wano naye abamyuka be sinnaba kuwulirayoko kumanya galeeta bamyuka kubanga abamyuka Jurgen Klopp agenda nabo ono omumyuka we Pep Lijnders n'omumyuka owokubiri Peter Krawietz, elite development coach Vita Matos, head of recovery and performance Andreas Kronberg, goalkeeper coach John Ashbatag, head of fitness and conditioning Andreas Konmeyer. Abo bonna bagenda sinaba kuwulirayoko baani bagenda kujja n'omukulu Ancelotti omudaaki naye Liverpool muyina okutunulamuko abadaaki success rate yaabwe Bungereza ebadde batankane mujjukira wabaddeyo kakati abadaaki 9 abaali batendeseeko Bungereza ono Ancelotti wa 10 naye bujjukira Frank de Boer omukuba ate n'abadaaki bonna abajja gaali mannya manene. Frank de Boer yagenda kutendeka Crystal Palace yatendeka emipiira ena gyonna ne bamukuba ndoddo nga tateebyeko na ggoolo ne bamugoberawo. Ren Moulensen bwe yajja okutendeka ttiimu ya Fulham yatendeka emipiira 13 yawangulako 3 ne bamukuba ndoddo emipiira 9 yamala ennaku 75 ne bamugoba. Dick Advocaat anti amannya ogawulira bw'owulira aga amannya gwe mupiira gw'abadaaki. Advocaat yagenda kujja mu Sunderland yatendeka emipiira 17
ne bamukuba ndodde emipiira 8 ne bagamba azirizo ogudde dwo tetwetaaga ne bamugoba tiimu n'agireka mu kya 16. Rudy Gullit twamulabako mu Chelsea ne Newcastle yatendekayo mugatte emipiira 14 n'awangulako 26 okujjako yawangula FA Cup n'okuleka Chelsea mu ky'omukaaga. Newcastle yagitwala mu kya 13 n'akita. Ronald Koeman ate yali alabise bulungiko naddala mu timu ya Southampton muyagulira ku bazannyi ab'amannya bano ba Dusan Tadic, ba Toby Alderweireld, ba Sadio Mane, ba Virgil van Dijk, ba Graziano Pere ngadda mu bigere bamawasi Pochettino yali akutendese bulungi era Southampton gwe mulundi gw'ekyasinze okukolera ddala obulungi mu league yanyukira mu kifo kya 6 ne kuŋŋanya ne points 63 naye ate awo bwe yagira n'agenda mu Everton ne bipondooka mu baba bamala namugulako Lukaku ne bitabuka. Martin Yol bamujjukira omusajja yalina akawalaata ak'ekitundu nga tekagguka eno n'eno teka oyatendeka ku tiimu ya Spurs yasooka kujja kuyambako ku mukama wo mu Faransa Jacques Santini mulimu ne bagumurekera ng'alina ekyoto kyali kirabika bulungi Robbie Keane ne Dimitar Berbatov naye yatuuka naye n'agulya ne bamugoba. Kati abalala ndooza ye Ten Hag naye ng'oggyeko okuwangula Carabao Cup n'okutuusa tiimu FA Cup final emirundi 2 egiddiringana mpozi n'okunyukira mu kyokusatu juzi n'akiika mu Champions League kaliba kawadde kagira kubanga emipiira gye ebiri ejjaggulawo baamukuba ndoddo Brighton and Hove ne Brentford ogwali mulundi gusooka manager omukyokuba emipiira egiggulawo ebiri okuva 1921 wakuba nti nno yabikkawo mangu ekiraka bwe yakuba Liverpool 2-1 mu mupiira gwe ogwokusatu naye ate n'abyonoona Liverpool ne mukuba 7 omulundi ogwasooka myaka 18 Liverpool okuba Man U goals zonna. Kati awo naye n'atuuka n'abanga akiyiwa ndowooza yasinga okukolayo obulungi Gus Hiddink yakola bulungi mu tiimu ya Chelsea ng'ajja lubaluseewa mutendesi bamugobye Jose Mourinho ng'ajja ng'akwatamu ne Van Gaal naye yali talabise obulungi mu tiimu ya Man U kuba bamupapira ne